Omukolo gwatusumbuwa nnyo to the extent Joyce yasembayo yafa ekintu kyali tekintuukangako nengamba Joyce afudde naye nga amasannyalaze tegasobola na kupawalinga dispense emu. So bannange Joyce nga yonoonese Joyce naye nga ekizibu kyali ky'amasannyalaze n'asooka yonoona omukolo gonna in fact mumanya gaali babi ne ba decorator matala gamu nga tegakola nga gatemereza bwe bwe ku mikolo gy'abantu naffe tuba tubyegomba okuba nabyo naye oyisaanidde omanye nti omukolo gw'oyagala okukola waliwo atagukolangako, that is one. Twegomba kirungi nnyo ne weegomba omukolo gwa gundi ogwagundi naye ye biki byayiseemu okuba nti omukolo gwe aguteekako eyo levo. Tubaniriza ate tugenda kwogerako olunaku olwaleero ku ngeri ki bintu ki ebyenkizo byotalina kubuusa maaso okubanga oteekateeka omukolo gwo okubanga mulungi. Bantu bangi ebibuuzo mulina bingi naye njagala buli muntu gwe tuleeta ng'agwa mu sekita eyo. Waliwo omukyala bamuyita Babi ali UK waŋŋambye nti photographer yakuba ebifaananyi mu 2014. Message eyo yiiyaawo ndogamigira 2014 paka kati tobifunanga. Twagala nnyo ebintu ebirungi kituufu naye ebintu oluusi okwonooneka oba omuntu atafuna wakawe mu budde oba omufumbi w'emmere n'ajja leeti omutimbi n'amaliriza ssaawa z'abako nga bali ku layini birina ensonga ze bivaako. Oluusi ensi etujajinga omuntu n'akola bw'ati n'atimba bwe biti Joyce ng'aweddewo abaka abamu tebafunye. Oluusi entegalagana yaffe nammwe bannannyini mikolo yevaako ebyo. Mbaniriza atugenda kwegattibwako Henry nga wa Modern Joyce. Joyce waabe mulungi nnyo era abakyesitiizako ku mikolo gyabwe munjulira. Nsanyusa okulaba Henry. Oba toli mu ngoye zikola oba muvubuka muto mulala nnyo anti era tubeera nga tuli mu field si kyekimu mu nnaku za bulijjo era ekifaananyi kibeera kirala byodde omuntu asigala ng'ali omu naye presentation yolina obbeera n'okubeera ate nga ndabika ate bulala nnyo ate nga ndi wali ku mukolo gw'onkuweereza kati awo olaba nga ndabika bwe nti era wembeera nfaanana. Tusanyusa okulaba. Nange nsanyusa okunkyala. Tugenda sooka nkubuuze ebintu bino weegomba okukola ku mukolo. Mukama aba akuyambe n'okola ku mukolo oyagala mukolo gutya? So nga Mukama asazeewo njagala omukolo guli simple. Okay. Kati nze nga general service provider. Yes. Manyi lwaki. Katubuulire lwaki oyagala omukolo toyagala guli too much. Kati njagala omukolo guli simple nti ngamba nti gutya wengamba nti Shawn yagenda okuntimbirako wengamba nti njagala abantu 10 nti abantu 10 asobola okutimba kifaana bwe kiti ekirungi nti emmere ejja kumala buli kimu kyonna kijja kumala ekitukozesa emikolo emitimu si kubanga nti tulina abantu naye twagala tukola ekintu ekitono. Buli muntu aba omuyite ku mukolo ogwo abeere nga agenda kukola kufuna experience ennungi. Tubola tukola abantu emikolo ng'abantu batini kufuna experience ennungi feedback nnungi basabe provider tulume kukola kikubaswaza kuba kasita okola ekintu ekitali in means of a customer awo budget eba egenda kukola ki eba egenda tukola bubi eba egaziwa awo omukolo guba gwonooneka. It is better than tukola ekintu ekitinitini ekiri into our means. Otwogera ku kintu ekiri into our means gwe nga katugeze nti you yet to do a function nogamba kati omanyi ngambe mukyala wange tugende ewaabwe Nyanjule olina okuba nga olinamu ssente mu nsawo yo oba olowooza bakwano bange nti nyinayo William ku Delta nyinayo Abe Mukibi ku CBS nyinayo like Chef Mike ajja kufumba mukwano gwange oba ogamba nti I have some money on me kati katandikirawo okutegeka omukolo oba kitandika na kirowoozo n'oyimukirawo n'okubira buli omu tolina mu kasente. Abantu basinga ensobi gye bakola yeeno nga nategeera nti agenda n'omukolo tulugeze tuli mu Feb nti mu Gwokutaano sooka weetereze nti osooka planning nti omukolo gugenda begwa ssente mmeka. Tugeze omukolo gugenda bagwa millions nga 3 maximum 3 gwe nga gwe beera kwa millions 10 15 50% of the money nga gozirina kati bano 50% endala at least esobola okukola ki okuva mu bantu n'otasobeeza mu bantu naye at least mweyo period paka omukolo gunaatuuka oba ogasegaseeko nga togenda kweyunda nnyo ki
koyina mu bantu kubanga abantu Sharon bayiwa atukola emikolo nga tubalidde ku bantu n'ogamba kati akatugeze endagala milioni 4 omukolo gwange nzuukuse nyinawo milioni zange 10 milioni zange 10 katandikiraawo kubanga mpita abantu mu meeting pledge cards ziite ebintu bwe bityo netuuka ku mukolo nga bonna bakuyiye kiri kye nagambyeko nti olina kukola within your means. Osobola okwagala omukolo gwa millions 4 nga budget yo n'ate nga gw'osobola gwa millions 15. Kati it is better n'okosobola gwa 15. 10 already oba okiinako kati gwe noonya aga 5 within your friends naawe nga gwe tosobola kukola mukolo gweki. Do you advise abantu abakyapangisa aba generation emyaka gyammwe nga abeera mu room emu bbiri naye nga ayagala kukola embaga n'okwanjula? Do you advise them okuba nti bakola emikolo kirungi? But is it a good thing okuba nti okyapangisa and okola omukolo gwa milioni 4 oba 4 katugeze? Kati nze nganze mu ntegeera yange si kirungi ngamba mbu kitya. Kati omuntu oyo ng'omukolo ku milioni 4 osobola okukolamu ekintu either n'oyongera mu business sente ne zeekubisaamu ate n'okola omukolo ogunaabeera obulungi ennyo nga sente okoze eki nga sente ziweze. Lwaki oba opapa ani akugoba? Tusooke tugaziye capital bannaayo nga teri muntu n'omu akugoba topakuka then ezo sente tusooke tuzongere mu ki mu mulimu kuba omulimu Uzigero tubezawo sente. Tulina pressure y'abazadde Henry fedi okusala ekirimi pressure y'abazadde they want bagala bafula proud atulina nino saying y'abaloko nange ndi mulokole ndo temufuna bubi no sex before marriage no this no abana abalokole nga bas training nnyo ku mikolo gyabwe nga buli kimu kiba kya bugubi nnyo. Ekituufu kiri nti mateeka bagateekawo tugamenye. Okay. Nange ndi muloko naye tulina okukola ki okumenya amateeka kisinziira kirungi ki kyogenda okukola ki kikyobala mu maaso fine ogenda kukola omukolo tegenda kunyumira bagenda sigala nga bakwogerako ate omukolo tugukola muki omulundi gumu tegenda kukomawo. It is better netwetereeza n'okola ekintu ekirungi naye kati nga kwegamba kigenda nyumira abantu bagenda kwogerako bulungi si kwogerako mu bubi. Olwo omukolo gwe naliko bampita ng'omugenyi gwali awo ku Tavern Woods ne tuli ennyaanya esiike n'omuceere. Henry ayisooko omukolo sigwerabira mukwano gwange gyali ali mu media but yatuyita ku mukolo twali nze Julie Nanteza ne tugenda ku mukolo ne tuwa ne speech Henry tuuka kulayini emmere nga muceere musiike n'ennyaanya kakatona mu ggulu. Wanalaba alabye programu eno ajja kugamba Sharon you're right naye kati tebalina muwala baayawukana like n'obuuza baali bafaaki. Kiro yegambye nti speed tetulina kweteeka nnyo ku speed nedda nti gundi ye ng'asobola okugukola. Tomanya mikisa gy'oli gy'alina naye gy'olina tomanya essaako y'oli gy'alina ey'emikwano si yeeyiyo. Kubanga tukola emikolo tusooke kyetunuzeemu nga ddala nkituufu ndi mu ŋŋatta entuufu ez'okukola omukolo oba ngenda kukola just mukolo kinyumo. Fine kinyumo naye ogenda kukola omulimu gutya tugenda kukola omukolo kugana obeera successful. Omukyala ayinza okugenda ngala muswazizza sente zifudde sente ya Uganda ogimanyi once kasita egenda that is for good. Okuddawo si kyangu omuntu okunganya milioni 10 milioni 2-3 tuziteeke mu bintu ebitambula n'ogamba nti okay okaba kaduuka kanziteeke mu bintu ebitambula within a year or 2 years ezo sente ziba zaazaddemu ddala amagoba nga nsobola okukola omukolo ogutegeerekeka. How should we abazadde baffe bano tukizaako okusaidia abazadde baffe bano twagala oluusi okusanyusa ne tuteeka kuninga abasajja tugenda onkyala ewaffe tugenda oyanjula ewaffe tuyinza bakkakkanya tutya ne bamanya nti abaana baffe kozi osanga omuzadde banange we are service providers osanga omuzadde nga temugalo tuwa emirimu bannange nga abaana embeera gye balimu tebasobozesa kukola mukolo gwa ssente abazadde gwe baagala naye ne bakipushinga nnyo omukolo gugenda okumaliriza okuggwa ng'omwana ali mu stress omuvubuka ali mu stress nakunaku lw'omukolo bennyini nga bali mu mabanja ono amuyita. So how should we convince our parents nti mama tata gumiikiriza the right time will come mbeere nga nsobola okukola omukolo
ogugenda okukozesa ekitiibwa nga sigwa amabanja abantu beewola olw'emikolo Henry kitegeera naffe tukolera amabanja ekyo kyonkimanyi naye kakati enyigira ennungi kyandibadde bweti nga omanyi nti gwe bazadde bo obakola ki oba omanyi ensawo ya bbaawo oba ogimanyi kati obanga mwagala kukola bufumbo tusobola ne tukola okukyala I think kwa ssente ntono okukyala it's affordable era kirabisana bulungi ewaka omukyala wo n'omugjayo era nga bakumanyi twandibale tusooka netukola okukyala tusooka tupozingira ono tugenda twezimba taata ne batuwa emikisa kati then from kukyala paka ebbanga lyemba musazeewo n'omufumu naye nga at least bakugjayo kewaani ewammwe mu bitiibwa kubanga omukolo insensi yago mwana wa buwala kumujja waka mu butongole mu bitiibwa aleme kuvaawo buvifwa kawondo hakubye eddirisa kifunuulira kati it is better omwana nakolagana wamu ne bazadde be agamba nti nti nze bba wange ajja sobola kukola ki ajja sobola kukyala for the time being engeri gyatalina bulungi ssente tugenda tukwezimba mpola mpola tujja kukola omukolo ogusingako wano eno omuzadde wabeera nga ali understanding ajja kukkiriza tukyale obulamu tubutambuze mu maaso ate nga tuli mu mabanja kuba tukoze emikolo tubeera nga tuli mu mabanja ne batandika okugyako essimu abagole naye ate nga at least omuntu oba wamugamba nti tukole ekintu in your means nagamba njagala abakoba wejuice n'abewaka ne bakwano bange mweritent buli muntu omwe juice naye nga tamanyi programu gyayingiridde baba basuubira nti gundi ajja kujja mpeeyo 10 ne gundi ampeeyo 5 mandirize mpe Henry ssente ze twagambye tukola ebyemikolo omukolo bwetunuulizeemu nga gwe gwosobola ki gwe olaba nga minzo okisobola nga togera kiyingiza mbalala kikole naye olaba nti ogera kitunuzaamu Sharon mukwano gwange nti nina chefu gundi chefu nti oyagenda kufumba emmere ku ssente west nedda soko okiprogramming ddala mutuufu budget ye etuukirire ne ssente z'oyina togenda kola bintu bigazi bitasobolesa budget yo awo ogenda kunyiga n'abantu omukolo bigenda kuggwa nga oyitira eri nabo nga bayitira eno naye mukama wange omumanyi ngini yadde nkupita manyi omubuuza lwaki tokola embaga nangamba nkyanoonya ssente ne mubuuza ssente kizoono nangamba mirembe saagala kukola mbaga nga ngenda bagamba mu nsole ne gawundi mukazi wange gyagenda okwambala so I think tweteeketeeke ate tubeere nga tufuna ebintu ebirungi mu experience ey'emikolo ye service provider omwami ono akola juice nga walaba ebifaananyi ebyo modern juice bakola juice omulungi nnyo type zonna birungi ki buzibu ki bw'osinga osanga katugeze omukolo gutuuse nkugambye jangu omukolo guli wano Lubaga otuprograminze nti jangu n'ebiddomola bya juice 10 otuuse ku ground papa what happens akakati nga before tunatuukayo eyo obanga ompadde omukolo gwo tusooka ne tugamba nti tugeze ebiddomola byaffe 10 nti zigenda ba millions zaffe mmeka 25 buli kimu kyonna kuba kati ffe tulina poliisi tunatwako site ennaku zino kati twakiyiga tuba tulina otuuka nga balance ali kuki ali ku zero twewala ebintu ebyo kuba mukole bakyazikuwa ne ziggwayo zero balance akuwadde zero balance wano waba bookinga asooka na bookinga with his or her 50% ne tubeeramu ne tweteera ntugula ebintu kati obanga obalayo nga wiiki ng'emu oba ku mukolo wennyini ku koolo nampa balance nga tonnabijjamu ebintu mu mmotoka yo omugole aliwa tutuuse tulina obuwandiike bwe tuba twakola sitinga nkwa ntuntuuka bwe nti ku geeti yalambeere nga kibalansi wange ngali cleared awo tutandika okusetingawo setup zaffe omukolo tugende nagwo mu maaso
So that is the system gwe gy'okozesa. System gye nkozesa newala losi n'okwawukana n'abaclients bange. Client baffe tubagala naye bannange. System gye tukozesa ate nga temugenda kunyiiga newala eno omukolo guwedde musobola okuvaamu ebigambo ebisongo. Kati nno otuuse ku connectinga wali mulimu mulala. Ku million 5 client yakuwako million 4 n'ekitundu. Mubanja ya 5. At first nga tanagafuna kugamba bakyankola makeup guminkiriza wajue kugamba ninde ko bekambuwaza ku budde obwo. Sharon, at first osoka nompako 50%. Ntino pako myonzi 2 n'ekitundu. Nitukola emirimu. Kati nenkwongera yakamu ekitundu awo within the week tugeza osigadde omanja ya 5 Henry. Nsigadde nkubanya emitwalo 5. Oli ku gate. Ndi ku gate. Bannakugamba nti madam okutandika okusettinga up display njagala kubeera nga ndi ku zero balance. Kugamba 5 gwo kawe nakuwera ziri nnyingi bwakito nesiga mu mugamba wajoyisa baganya abireko mugola akabye saawe. Engeri gye twaba twakola agreement nze naye era sente zibeerawo sente zinzoba teziriiwo sente zibeerawo. And give an example teziri what happens nga gwe modern days muze bulungi omugola agambye ngana asobola okuwaako ennyingi amanyo bitugamba onda kwelako miliyoni 8 kati miliyoni emu yokka yenenema nebanka awo abanne bakuŋŋaana mukola omukolo gw'omukazi lwaki muto omukolo wano wamugyewa ye bannange senga bakozesa gundi. Henry abantu boogera naye tebalina otulowoozako sayidi nti nga otufusayo sente tezigenda kutugendamu fekka ziri under a lot of expense. Tukozesa ebintu bingi nnyo n'ogenda n'ofunikiriza omulimu sente zolabako nti ni bwe ziti abamu tebayasasula transport biki naye sente tuzitematema paka zisembayo. Ng'olina omugole n'omugamba zino zakino zo zigenda gula watermelon beetroot tefeeri this and this. Olwo kati byetasobola mugamba naye sente tuzitemantemamu mpaka zisembayo kubanga abaana bagenda okukola bakusasula. Buli kimu kyonna tetugenda okukolesaawo payment sasula ow'emmotoka ogenda musasula buli kimu kyonna ogenda kukola kisasule. Kati wabanga agambye nze nkyali mu makeup tusobola setting up otubanga kitina kyalina ka balance mitwalo tugeze nga 5 tu setting up display bulungi fene tumulinda ne bamukolako makeup netuddeyo olw'okulimtuga abatomanyi mayinza okusettinga twagala clearinga bills zaffe. Naye lwaki ojoyisa kuminkiriza? Agreement yali nti nga nakutukawo nti ku mukolo nfune sente naye oŋŋambye nti oli busy naye I've done the first step. Kati ninda my balance. Osanga ajuisa abama baba service provider. Nga tubagenda serving paka. Yes. Wale yaganda ogabe emmere naga mujibikeko. Mukolo gwali awo wansi fitwa naffe twamalo tiba tunonya bala. Tufu tukola nnyo loosi. Ngo omuntu omwesize. Nnyo ya true. Nogamba kasita yasobola okumpa millions nya kitundu yasobola okumpa millions waste. So kange 5 zonna ezobaliddeko millioni emitwalo 5. Tigajja kwati kuli abakozi amafuta n'amagoba ago. Ninga kumbe kwe kuli amagoba ago kwe kuli hasula abakozi mu final touches obusigadde. Ye bwayagala okukola ki okwesigaliza. Ate mwatandika omuze guno gw'okutimba displays so that all whenever I'm with the same you don't charge for decoration. Kakati tulina packages zaffe ziringa 3 waliwo esookerwako tetucharginga tukozesa displays zaffe ziri nnomo kati waliwo ey'okubiri yo kaddiko oba ojja twala emitwalo 5 ne tukudecoratingira ne wabeera nga waleka bulungi kati waliwo theme ey'okusatu eyo solo okisussa ne mutimbanga ebifaanaganya n'omukolo era tukwatagana oyo decorator ntutimba omukolo gonna agufaanagana nteekawo displays zaffe eza juice ne tuweesa omukolo gw'ekitiibwa kuba olunaku olubutya olina lumu olw'okunyumirwa kati era eyo charge naye ebeera ndala era wano mbanga nkunyonyola ng'ompadde omulimu zonna nzikunyonyola nzikuyisaamu nti package waliwo bweti ne bweti kati awo gy'oyagalako gy'oba ogenda okukola ki okutwalako nti mba ngenda okukukolera
Okay. Ekitegeeza nti buli kyo batugambye nti bwe bakolera ekintu ekiri mu means ze. If you have 3 packages, meaning waliwo gy'oba osobola gy'oba okola. Bannanga abantu baagala nkolera nga kyewakola ewagundi gye nakulabako wamukolera juice ne display njagala eyo. Kati abantu balina ekintu kino eno nti nkolera nga kyewakola ku mukolo gwa gundi. Kiri kiba kyoli nemba nyina kulira tekye kigenda bbe ekirungi kuba buli kanako tutuusa designs. Shaun kati nga yo otimbye wano omukolo somewhere era sigo ogenda ati omukolesa edewa nedda mikolo gino bina nga janjawulo okitege abagenyi banjawulo nti ono mutimbye atimba byerimu kita market zaffe so tulina kola kintu nga kyanjawulo. Yeah. Kati ebikajja juice bimeka byemu, let's mention the few. Let's say unzeze ogenda kumpa bikanga bimeka. Kati era kati oboze ongamba nti osinga gwe kwagala ki. Wakati juice ali universal abantu basinga okunywa ebiyembe n'obutunda. Obuto basola mulemi bamunna. Kati then tugatta kwa tugenda kukolera ka pineapple ne mint. I love the meat one. Meat ebera nga amata. Meat ebera ya green. I've not ebera mu green. Avocado. Avocado. Pineapple and mint. Next time I get to juice wano tumulabe ebika byonna. Yeah. Pineapple mint, aloka nakabera nga matako gambye. I love that milk one. Melody. Yes. Aloka coconut, mango passion, waliwo ekitaferi, waliwo ebika bingi wa watermelon, owa beetroot. Kati gwe kyolina omumanya buli kibala tukikamulamu juice. Kati kyembuuza buli kibala charging separately. Kati waliwo ebibala ebibeera nga ku season biri out of market. Kati biba bya bbeeyimu bwembanga ekidomola kya bulijjo nkikyajinga emitwalo 20. Tugeze kati ekyo ekitaferi nga tekiri in season mbanya kikyajinga emitwalo 25 because kibadde kiriiko ku season. Kati awo kiba kijja kunzibuwalira okunonya mu katale nange mbanja kigula bbeeyi. Kati ate oba okyagalako kyongeramu ka extra fee emitwalo 5. Nenkola flavor zoyagala nitukwasaganya omukolo nyumira. Waliwo omukolo gwe wali okozeeko n'ogamba guno omukolo gwannyumira nnyo era ki ekyagunyumisa? Kakati waliwo omukolo gwe nali nkozeeko gwali side zeeyo Kalule Bombo. Butuufu client yannyumira ekisooka twatuuka ku site nga amasanyanze weegali. Meaning it is nti kyali kyalo naye nga amasanyanze gakola gatya weegali ate nga gamala bulungi. Ntwala ku site nga tasudde paka ku zero balance nga yababanja. Nogamba omuntu aneesize bw'ati I need to give the best. Nga yababanja ne mutuuka ku site nga buli kimu kiri set ne mutuuka omukolo nga nammwe munyumirwa. Kitegeera nga naye munyumirwa ng'ogamba kati kankole kisinga kati awo then alina okola kisinga ate asobola okurecommendinga ewalala. Lwaki mulina system kati ffe mujja kati katugeze tulina omukolo ewaffe nina basista bange basobola okugaba juice lwaki mujja n'abammwe? Kati tujja n'abaffe lwa nsonga titwala ate tufaanagana neki n'abantu balala. Nze nja kuba nnyo bemmanyi ndeka abagenyi. Abifaanagana nnyo n'abantu balala. Kati ate twewala ne bino ebintu by'emikolo bino nga bamanyi nti si byangu. Bangi abagala oku-accessing omugole mu bulungi ne mu bubi. Kati omuntu asobola okwesavingisa juice ng'alina by'atadde mu ki ng'alina tageti ze endala. Olaba watuttira omugole waffe olaba waffe juice ffe bamwesavingira ddala ono agenda mu kisenge ew'omugole main lwemanga ndi ku function eyo nza balina okukola ki okumwetwalirayo. Tewali bino nze senga w'omwana mumpe juice mutwale muluddewo. Era ffe waffe tebikola kugamba kakana nja mumutwale tugenda mumutwalira nkyaloddawo nti mu kisenge mbu tugende ng'era nga nze akoze eki nze amwekitulidde kubanga omugole alina ensonga lwaki eyisenze mukolere juice. Abasigadde bonna baali amanyi okukola juice naye amanyi ensonga lwaki akoze eki yaleesenze. Safety nayo kintu kikulu nnyo. Kintu kikulu nnyo kuba ebiseera ebisinga ebintu ebitta nnyo emikolo nogenda nosavinga omuntu na developingawo ki obuzibu mu lubuto nga wakati bamuwadde biki
eyo mu nnyumba ate nga bagasseemu ebirala kati it is better gwe n'omwesavingira paka ku mugole wennyini kati obeera safe. So Henry, before I let you go, waliwo kano kemuleeta akabaamu omukka. What is the technique about it? Like, I love it. Ndagala ku mukolo gwange bannange okandeetere ne muleeta and ne mukwasa omukyala oba omwami mbamu obuseke bubiri ne banywa. What is that? Kati ka smoky juice tukayita. Okay, smoky juice. Era nako package naye beena ndala. Tebeera kuno juice wange muleete nga avaamu omukka naye. Eyo nayo yakuteesaako. Nga njagala nkolerako kokka. Naye kisoboka era wano omukolo gwe nafuna kwalibwa mukwano wange n'agamba nze kasita onkolera kali ebisigadde essaaga ebisigadde bireke mugamba ndigirize kasita okasasula sikalinaako buzibu era n'akasasula emitwalo gya 3 nenkamukolera katandikira mitwalo 3 tegeeza nange omwami ajja kukasobola amma gwe tokasobola bakakole ku mukolo gwa. Okay, so Henry, njagala kubuuza ekibuuzo ekisembayo nkuleka obudde but I'll have him back. Abantu bangi abajja ne tunyumya emboozi zino omukolo ki ogwali gukukyalenjinzeeko? Omukolo ogwali gunkyalenjinzeeko gwali side zeeyo Jinja Road Mukono. Tatula ku mukolo kisooka by then twali twakatandika bino ebintu by'emikolo nga deposit baatwako mutini netugamba tujja kukola tugende tukole tujja kukola bajja tuwanga tukoze eki nga tutuuse ku mukolo tutaddewo display zaffe tanso serving a juice buli kimu kyonna kigenda bulungi yadde era ebitagenda bulungi era mwalimu amasannyalaze ku kyalo nga amasannyalaze mabi aye tebaatugambirawo osanga twandeeteeserese ne generator yaffe waffe kasa tumanya nti kuno ku kyalo fault nti masannyalaze tujja nga twetegese twewale okusavinga juice omufu. Era ogwo omukolo gwatusumbuwa nnyo to the extent juice yasembayo yafa ekintu kyali tekintuukangako nengamba juice afudde naye nga amasannyalaze tegasobola nakupawalinga dispense emu. So agaga bannange juice nga yonoonese juice naye nga ekizibu kyali ky'amasannyalaze n'asooka yonoona omukolo gonna in fact mumanya gaali babi ne badecorate matala gamu nga tegakola nga gatemereza bwe gati. Namwe mukola site visit ng'abatimbi oba temugikola? Tukola gundi eyo kati naye twayiwe kati ogikola site visit n'omanya wenyenda ngenda ku positioning was display yange. Twajiwe gikola okasito twafunamu obwo obuzibu netugamba okay bino ebintu olina sooka kwebeeramu ogendeyo a day before omanyi ogenda okusetinga kati awo kyonna any challenge ofuna nga oli ku side visit wano osobola okwetereeza nojja ne solution. Olafunyeko moment yalina omubeera gye nakugamba jangu njagala ojje mu meeting zange ez'embaga oba ez'okwanjula oyogereko byogenda otukuba nga otukolera. Nafunako omukolo gwali gwa mukwano gwange eyo Kisoga. Nibanga sooka ojja mu meeting obeerewo abantu obanyonyola juice kigogenda okukola. Oba twalina sample wa juice. Juice ogenda obanyonyola juice nga ogenda okukola kyo kikola. Ekyamunne kyamukisa mulungi nange neekola ki nenninya ne bampa transport wange nengenda mu meeting ne mbanyonyola. Era kyali kyamukisa bulungi ne batuwa omulimu. Ekyo kyagala nga gwe service provider nti bakuyite nga mu nkiko z'abantu obeeremu onnyonnyole bonna tugeze it's my day. I know you want modern juice Henry ajangwe waffe Wakiso onnyonnyole senga wange ne bataata juice gwogenda okuba ng'otuwa oba olina nze nnyina okumatiza bali nti ono service provider gwendeeta agenda kukola kyenjagala. Kati kiri mirundi ebiri ewakayo oba mbeera nezi meeting anti gundi asobola okukola kino gundi ajja kukola juice gundi akola akaluli gundi ajja kukola juice gundi ajja kukola juice kati mbeera ne competitions mpitirivu kati okuzizikiza nze kukola kikujja nimba akasa nti ngenda kukola juice kino bwe kinemba nnyonnyola physically awo bajja zikiza agambe olaba gundi yeetuukidde nga gwangambye nti jangu ewaka tulabe meeting eno esemba ddala meeting esembayo oba eyokubiri gye ntera ogendamu
sente awo ziba zifunise era ng'oba obuvyawo nga ne deposit okoze eki omulina era nga basasuddeko na zonna nga gwe kyolina okukola service delivery. Tofunangamu challenges neno kyekisembayo tofunangayo challenge mu bantu b'osanga ewaka bano ababeera balina ommo oba wandikoze bwoti abaali tobawa juice nedda bano. Don't you get those challenges? Tufuna challenges ezo eno buli mukolo kuba juice tamalanko ku mukolo. Ati muneetu era mukola bulungi okubanga muleeta ba service muleeta bano ashaba mmwe kubanga nze ojja kuwa gwe mmanyi mulita Fadi jangu njogera juice nze senga awo omutusizaako ate nga bampadde dda. Ekisooka juice tamalanko ku mukolo. Ne mukola juice yenkana atya? Tamala. Abantu basigala still bagala juice. So tuba ne serving order bweti omugale tumugamba nti juice specifically wabaki wabako juice bako ne tent yabakwano bange bali special. Kasifeka tuwulira ekyo nti yabako ffe bisigadde bitulekere era tujja waaka abantu bali essential nono omu babiri basatu baleme kukwata nnyo jjaamu. Yes era tujja mu controllinga asobola okumala kasaffe tumaliriza target yaffe nti wabako ne bano ba VIPs abewaka